singa ogenze engombe eyo nga yantama kyenkisoboddeyo mu kacyo kano okuvumbuka okwebaza ku muzirandiga. Omuzirandiga sebata nantamekebwa abantu obubaka buno butulese tungatunga ng'emiwalume ejajja ne kade oba okwebaza oba obw'okusiima muzzukulu wa Lwomwa omuzirandiga sebata, era nga ndi ne munywanyi wange Keggi oluuyi luli olw'omukono omusajja, omukono ogwa ddyo. Taata tuli basanyufu nnyo obukozi obulungi obutalugerekeka mu ggwanga lino, okuyita mu nnyimba z'osengekamu obubaka obuyigiriza obutusomesa obutulyowo ennyo emyoyo. Twakutontomeddeyo ekitontome era twakitadde ku kukuuma ako, ogende owulirize ekitontome ekyo kipya nnyo ako. Naye ng'obubaka bwantikiddwa omukulu oyo muzzukulu wa Katongole Mugatta Emulema Muvuddu, omukulu Katongole Godfrey awangalira mu kibuga Melbourne, Australia. Abadde ng'eyo ng'omwoyo gumubuga nga bwe wayimba omwoyo gumubuga. Kale bambi ng'agamba nti mutufuna sima tuki omukulu ono ng'alikoze bulungi eggwanga, abantu abamu babasimba tebaliwo nakubaawo naye tumusiimeko nga mulamu. Kale n'agamba nti tukoleyo obubaka obwo obw'okukwebaza taata, webale kutuyimbira nnyimba zitusomesa ezitulyowo ennyo weewaawo.